tweyanzege tuli ku nsonga mu ddiiro ensonga eri mu ddiiro bannamawulire ekintu kyampuuga kitandisa obbalya omu ku omu buli omu kiyinza omusanga gyali gwe kitannalya teweeyibaala kyasooka bannabyabufuzi ne kibalya kati kiri mu mawulire Idris Kigundu kyeyina nno waba endi nabo tutandikira awo Idris nze mukulu kibayizi gyebaliko kale ssebo n'abatulaba mbalamusiza nnyo era mwekumire ku Beg Media ku mikutu gyaffe gyonna kuli ogwa YouTube website ne TikTok ensonga y'abamawulire ku nsonga ya mpuuga ndowooza tekiri ku mukolo gwa mpuuga kinaaba ku ki okulaba kwange waliwo ensonga mu bitongole by'amawulire byennyini ebitongole by'amawulire byennyini ebyekuusa ku neeyisa ya ethics ku mateeka gaabwe amateeka agafuga bannamawulire agafuga emikutu kati ku nsonga y'omukulu munnaffe Njala Kaggwa owa NBS ensonga teyali nti nno yagenda n'akavalinga omukolo gwa mpuuga nalaba yalina yalina MC kubanga tulina okutegeera ndi nno ate alina omuzungu kyayita side hustle ate bonna abannamawulire bangi bakikola naddala balina ekitone kyokwogera kati nga Banjala Kaggwa babeera bakalabalaba b'emikolo era yali kalabalaba omukolo ogwa mpuuga naye ndowooza nze nsubira management ya NBS yafunyeemu ka pressure ak'enjawulo okiraba oluvannyuma lwakubeera MC oba olw'ebyaliwo nga ebyaliwo n'ebyaliwo kubanga tulina sagala kusayira mukulu munnange ogwo musango naye abaali bagobeera eno ensonga mwandikirabe nti no Njala Kaggwa nga eyo wiiki gye tuba tuyigede yali ku mukolo nga awanyisiganya ebigambo n'abamu ku bawagizi baki bampuuga abawagizi ba Nuupu naddala abava ku kiwayi kya Bobi Wine olwekyo n'akola kibi bali bamuwadde omulimu tetumanyi mulimu gwe bamuwanga MC gwalimu bukwakulizo ki kubanga tolina okukimanya noino oli munnamawulire kati olina okuteekawo layini wakati w'omulimu gwe gw'amawulire n'olikyayita political activism okwenyigira nnyo muki naye Njala Kaggwa ye musajja mu b'amawulire gwe tuzze tulaba atakweka sayidi ye buli omu akimanya wa DP naye ndowooza nga bwe nkugambye nga bwe nagambyeko ntuza wabaddewo pressure wabaddewo ensonga eri emabega naye nze nkiwa yeekuusa ku byaliwo nga twolekedde omukolo ogwo mweyo wiiki gye tuva emabega kyebine gwe biraba otya bino nze mukyendaba nti mu butuufu ffenna gutusinga waliwo egutuuka nga ffenna abamawulire gutusinga mu bumpimpi buli bwamawulire nga bw'obadde omutunuulira okuva ensonga eno lwe yabalukawo n'okuva kale tubadde tutandise okwetegereza ebyobufuzi emabega yonna naddala okuva Bobi Wine ono lwe yajja mu kisawe ky'ebyobufuzi abamawulire abasinga gutusinga abasinga twafuna oludda kakati mu nsonga ya mpuuga eno bwekyatuuse abamawulire bwekyasinza otuliira ng'enjogera y'ennaku zino bweri ey'abavubuka buli amawulire twalina ogenda sinjala yekanga lwakuba nti bwe kimulidde ffenna abadde amanyiddwa ennyo asembera nemwanje ku BBS naye kimuliriddemu naye kakati jjukira bw'oba otunuulidde Twitter handles oba spaces z'abantu bano ku social media buli omu zakozesa amawulire si buli omu batwala oludda waliwo gwe nalaba eyawandiika n'agamba nti ono mumanyi n'okusobya tasobya amawulire yawandiika mulina nebuuza neŋŋamba naye singa kirituukawo ng'ate alina okuwandiika nga nasobya gwe kennyini agamba oba bwalisobya owuwo oba bwalituuka ekiseera nga n'ensasira ne bijja yate bwe gutuuse ku bannamawulire baffe abali ebweru wa Uganda abali mu diaspora be tumanyi nti bamawulire bo ne babeerera ddala kale ffe ngenge bwe twali tubamanyi ate bo kyabeetikkira ddala baasalira ddala ne bagamba ffe tuli ludda luno n'olw'ensonga eyo siyinza kunenya nnyo kampuni z'amawulire oba abamawulire agakirabuukirire ne gagamba nti naye wano mususseewo nnyo saagala nsisalira Njala era sikimwagaliza naye ate sisobola butasaasira management ya NBS sinza butagisaasira kubanga waliwo lwe kituuka nga interests nga kikuba interests eza company kikuba interests ez'eggwanga kikuba interests ezaffe ez'amawulire gennyini media council kugamba kino kyasobye UCC kugamba kino kyasobye ate nga naawe bakikulaga oluusi okiraba
kino kye kyandisaanye okukolebwa kino kye kyandisaanye omusajja ebintu abikoze amaze kufuluma NBS ali mu budde bwobudde ali mu kunywa otuukanga enjawulo ntono nnyo katono nnyo koyawula nti kwegamba wadde handles zaffe nate tosobola kuwemulirako kitta brandi kirina we kiyingira mu brandi eri gyokolera abamawulire byetwogera babiwulira kino kiri oba babiwulira bate babiwulira ne basaanye obiwulira babyefumitirizeleka musaleko ekirimi ono kino era nvudde mabega nnyo ngaakyogera bannamwere tulina okwegendereza tulina okukuuma tulina okubeerawo akabanga kebayita professional distance wakati waffe n'abantu oba ebitongole ebitukola ki byetukavalinga kituyamba naffe okubeera nga tabeera na musayi muwagizi tulina okubeerawo akabanga akali professional sigamba nno tulina kolagana nawe notekawo akabanga obeerawo some distance genda interviewinge Besigye genda interviewinge Bobi Wine kikomeawo mubuuzewo n'ebibuuzo byeyagala omale ogende okole story okiraba naye otandika okutandika olaba munamwene nga tandisenga agamba nno Bobi tasobya oba ono mukwano gwange era kigamba nnyo abamawulire kasotandika okuwulira munamwene nga agamba gundi ne gundi bakwano bange nnyo ngomugamba naye omanyi amawulire gatuusa okukulema gamba nti nno nkolagana nabo kuba kati ate distance ekitegeeza nno osobola okolagana mu bulungi ne mu buki naye waliwo wetusussa nze ndi munnamawulire nkirabye nnyo mu bamawulire oyina akisussa si opposition CNRM bonna ne bakisussa tulabye bangi olugenda mu campaign ate tekankubira ekisinga kubanga tumanyi olusi tukolera mu bugubi ng'abamawulire kati kyangu nnyo abantu abo musajja yakuwa akawogo lwaki tomuwaane era abamu kwabo ababufuzi oba abali mu sectors endala bakozesa ekyo kubanga bamanyi nno oli mwavu oli kiki okiraba oli nakugamba leka nkuweeyo kana akisente okole ki naye n'ekyokubiri jjuka n'abamwere naffe engeri gye tubeera mu society nga society etukkirizaamu nnyo abamu naffe tufuuka bakiwago nina abanzikirizaamu bangi tulabye abamawulire nabo bavudde mu muzindaalo ne bagenda ne beesimbawo kubanga tekirina buzibu neagristi yo yabeera avuddewo kati omukisa nagufuna atya nga takoze kagwanja nakyakola anti kakati kibalizi kyolina okumanya waliwo oyawula obuntu bwo emirimu gye tugenda tugisoma nayituuka ne gitujjako n'obuntu bwaffe waliwo gwe bijjula byotasobola kugendamu olwekyo kyowandiika kyoli kyokka nga ate abalala bakinyumirwa kati ebimu tulina okubikkiriza nti byatutuukako nti bwoba wagenda mu mawulire kikkirize kasita otandika okutwala sayiti n'otandika okufa omuwagizi mu kifo ky'okumusasi w'amawulire oba ogenze kati naye obunafu ffennaosimbewo kati tuwumulemu eddakiika emu bbiri tulabe obubaka bwa bannaffe tukomewo ate ne mu BBS kituuse. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Tukomyewo gateko lumu n'ekya BBS mwanje naye bamususpendinze naye nze nga bwe nagambye nti bwe kibanga ensonga ate bwe nebadde neetegereza ekyamwanje ate kyo kirabye nga ate kiyinza okubaamu enjawulo okuva ku kyenya nti ekyanjala kyo ebadde management yonna nti yatuula ne bakubaganya ebirowoozo byonna oba ne bakkanya ne basalawo ate bwe mbadde neetegereza ekya BBS ne mwanje ono ate ngenzo kirabamu nga ate ekyo kya editor kyakomyeku nakugaana omusunsizi omukulu. However, editor ye olw'okuba nti abeerako mu nkiiko abeerako n'enkiiko zaatuulamu oluusi ekirowoozo kye kyakuganye ayina waakijje kale oluusi kiyinza obutabeera kirungi nnyo
kukiremerako singa oba ogaaniddwa kubanga waliwo gyotula gyatatuula kabaka tatta naye obulenzi obukola ki naye nga nze ndowooza nti ekyetaaga okunnyonnyola obulungi kubanga ate nawe bw'ogyekuba nawe kuba edita nga tojagala oba management amawulire mwami Kigundo yawandikako ku lumu ng'agamba nti waliwo lwotuuka nga buli omu yeetaaga munne nga soso jjejje kuba ogyeko oluusi ate ogyetaaga nga yeweetaaga ate olikola otya so nze ŋŋamba nti tuteekwa ffenna okwegendereza nga tutambula mu bigere ebyo ebyokukola omulimu gwaffe okugukula mu bwetengerevu bwako ate mu kwegendereza okumanya dynamics ezigwetoolodde naye nga mulowooza era nga kyetwogeddeko ekyo abamawulire okufuuka abawagizi si kyekigenda okuleeta obuzibu ogenda kusanga edita ng'awagira Kyagulanyi osange lipoota ng'awagira Mpuuga edita ogambe lipoota toleeta wano Mpuuga oba mobilizer wa Mpuuga either Mukaaku Dr. Bedi Bwanika obani ose kintu ekyo kigenda nakyera kuleeta obuzibu ate famwere ge twasoma atawo eritobeera mu kyamu tetuganye banamwere bantu naye tubeera ne edita inajja akawogo bamugambya omusajja obeera to wadde jojja akawogo tekitegeeza nno oli waba aleese stories ezikuba side gy'oyagala mu training yaffe yamamwite tekitegeeza nno ate ezo story ozikole ki ozikube oba ozituuleko oba oneme ziteekayo platform obeera muki mukyamu naye lwakuba kyogeddeko kituufu ekyembi naffe abamwere bantu bangi nnyo tufunye side zitufuuse very political ate kati oluusi biyingidde mu newsroom zino nze nkiraba nnyo okiraba waliwo kati baloba edita betumanyi nga yo wa MK ngagamba nze ndi wa MK oba Pirao oba PLU story ya MK befaanana eto beti ina kuba namba emu ina kubeera namba emu ekyo kubanga ku kibayita professionalism mawulire baba tusomesa at least olina okufuna engeri gy'oyawulamu ebintu byokkirizaamu n'emitendera emirimu n'emitendera gy'olina okuyitamu okukola ki n'amateeka agafuga omulimu ogwo olina okubyawula era njukira mukulu kyeyune ekintu ekimu kyenjukira ku NBS eyo twabeeranga mu nkiiko mukulu Kaliisa yagambanga nti nno wano oba oyingira mu gate wano ojja wano ku gate NBS oba oli wakala ki oba wagira kibiina ki ekooti ya FDC oba ya DP oba ya NRM gyeyambuleko giteeke wadi kuki ojje tukole wano tulina amateeka gaayo agatufuga kyali kirungi nnyo nerwakuba era binga wogambye ebibeera bigambugambe ne mu buntu era abantu bangi tubeera ne sayidi zaffe baba nanyini mikutu bwe balina abawadde bakama baabwe mutemwina bye muwagira nanto byane byowagira naye okutuka gwowagira nga nze siwagira tukiriziganya nga tulina okukola wagira kubanga ndi muntu nange ndi mu society era tulonda tugenda okulonda naye era tutuuka ekiseera nga kakati wadde tulonze nonze gwe nonze naye ate waliwo omulimu ogusinga ffe gye tukiririzaamu gwomuzita okusinga kwe sigenda gamba nno kibalizi uno alese story ekuba ekibiina kyempagira sigenda gikola ki sigenda giteekako gwe ediriisa tokikola kubanga nze musunsuzi gwe tokikola wali abakikola n'akubuuza ewamukaaku wagenzeeyo otya wadde mukaaku akoze story wagenzeeyo otya nekikyamu era mukulu kyona ekyo kyekyamu circumstances zaawukana mukaaku oyinza obutamwagala olwaleero olwekyo kyakola oba gundi naye ate mukaaku n'akola amawulire mu kisa olwo olikola otya oli mwetondera abantu bangi betwandikakimanyako abantu tuwandika n'abamu nga tubaagala naye nga tulina okubawandikako ekyo bo kye bataagala tubawandiikeko oba tubasakeko naye nga tubaagala tubasanga baliraana abaffe tetuli mu nsinda tumalirize programu yaffe bannamawulire bawe magezi kubanga ekintu kyeyongera okugenda ekigenda okweyongera okubalya bannamawulire balina okwekumira nnyo ku mateeka agafuga obwamawulire agafuga zebayita media ethics oba tubagala okukola emirimu gyabwe oba bagagikola bulungi baleme kubagana n'ebitongole ebibakozesa balina nnyo okulanga beekuumira ku mukama wakuwakawo bwe kikyayagala kyolina okusigalako oluusi ne bakama baffe oluusi abamu nabo babeera ne sayidi zebagwamu osanga ebitongole bingi kugambe yakitandikawo tugambe minisita oba mubaka wa parliament alina rediyo ye kati ofukosa obeera n'obuzibu bw'amaanyi kubanga obeera nanyini mukulu nga MP ajja gamba awo ate ogenda mu constituency covering oli opponent wange tomukavaring oli gwe navuganya naye
lwaki ogenda ku mikolo gyoje Dr. Besigye we yawangulira omusango era UBC lwakuba yo eri government eri ffe bayivu b'omusolo ffe tukikola ki abayivu b'omusolo yes era kyova Supreme Court yagigambye esasula obukadde 8 era bambabuuziza UBC yabadde mu buki kubanga eyo TV yaffe ffenna oba owagira gavumenti oba tukola ki omukutu gw'obwannannyini gw'omuntu tasobola guwaabira nti mwami oyo alina leediyo ewaffe naye buli lwe bakola amawulire nze agange tebagakola olw'okuba muvuganya akyogenda mwe bayita mu media council n'aloopa waliwo akacuko bayita media council akatabaganya abantu ekyennakufe ono mu Uganda obutafaanana amawanga nga Kenya oba US nti abamawulire balina bakkirizibwa okutwala oludda naddala mu biseera ebyokuba akalulu olwokuba nti ffe si gye tuli eyo tubeere mu Uganda tusigale mu Uganda tulina kulingiriza bye Kenya tetugamba nti eriki tutandika okuleeta eri nti gundi olwokuba bakikola bwe bati olumanyi lwaffe olumanyi olwo bwe ewa anko bali ennyama buli lunaku Uganda batugamba kusigala nga tuli kuki tetulina ludda lwe tugwako yenkola yaffe tugumireko tukole ekituufu tetujja kusukawaawo abo baba babuulirira owaabwe nga nawe omunaku okutuokola ki okunkumula be batanne bakulya mweteeketeeke liriisa mpozi yanaabadduukirira